Ensi Uganda bagimanyi. Bagimanyi naye si nnyo. Basinga tumanyako kuki? Basinga tumanyako bakazi. Bakazi teri kirala. Oli serious? Bakazi. Simanyi music wapi? Gwe na Amin. Idi Amin. Bamumanyi. Ate Museveni. Sebamwogeddeko. Andi kati obati bamanyi nsi hiyo. Ati kati president alikuwa na mmanya. Ate Bobby. You must. Bakubuza n'okubuuza Bobby gyali. Nigeria? Bakubuza musajja affe gyali Bobby. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Naye Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Naye Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Naye Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Naye Cargo Carrier yebireeta. Kumukutu gwennyini kwotudde kwoli CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira webalinyo webayire ddala kubanga ate otwekumiddeko olunaku olwaleero era nga as usual tuli ku Land Star Hotel wetusinzira okubanga ate tukuweereza ebisulo bya mulembe buli kimu emmere ya mulembe opposite Papa's Sport buli kimu bakiteekerateekera ddala gwe nno munnange kyamawo okukola baate enjawulo oba oli awo mu bye bakola ojja kubanga ate osiima empeereza. Africa One Tours and Travel tutambula nabo okulaba ng'empeereza ya mulembe bano bakutambuza ensi yonna okufunira trips ez'enjawulo okulaba ng'ate ensi ekunyumira nnyo. Tambulako omanye ensi bwekyukakyukagana n'omutindo ng'ogwesigaba naffe aba Africa One Tours and Travel osobola okugamba nti nze tuli famire ne bakutambuza akasente kammwe kabaawo. December tugenda mu Disney mu America gwalina omwana wo ng'oyaga tugende naye jangu wewandiise mangu tulabe nga tugenda ffenna enamba weeri wansi awo soma akapande ka Africa One ogikopolole. Then October naku z'omwezi nga 6 tugenda Egypt kwendi bulungi nnyo okulaba ng'ate embeera omu ku bawitness abagenda okubeera tugenda beera Egypt eyo simanyi oba naabayo na Kim oba naabayo na Hogan oba tunagenda ne Adija byonna tujja kulaba ensonga zonna bwe zinaatambula. Ndi ku katebe wano olunaku olwaleero ndine musajja wange very smart. I'm telling you he has grown fat and bwe kijja ku maaso buli kimu yakyongeddeko awunya amafuta g'ennyonyi. Twatudde ne tuteesa ne tugamba naye musajja gwe mu ennyonyi muzifuula obugaali sewo mwe mufuna ebyakabi. Naye ma'am, for now our brother from another mother, introducing him, one of the best TikTokers we have in the country with 1 million and above followers. Instagram killing it, Facebook killing it, Snapchat, on each and every social media platform. You can't talk about the best TikTokers in the country and you can't talk about Yash Popy introducing him for the 5th, for the 6th, for the 7th time. King TikTok, king of TikTok. He doesn't speak, but he does comedy. Yes, introducing Mr. Yash Popy. Say hello to the viewers. How you day, my people? You know, he was speaking something I don't know. Today, I'm not a Ugandan. I'm from Lagos. You're from who? Lagos. So when he was speaking Luganda, I was not hearing. So when he came my brother, exactly. How you day, everybody? You think you're not going to speak Luganda now? I'm not going to talk Luganda. How you day? Jesus. Jesus Christ. Jesus. Hello, everybody. This is your one and only. I'll not introduce myself. Already, she has introduced myself. So I cannot again do that. Thank you. Hogambotia. Ndiwano. Wakomyewo Yash Popy. Yeah, man. Nangideo ne kakisana de sija kudda.
Hey. Watu ojja kudda. Ali nekyanja sinekyanje bwejanja. Lwaki? Emmere eri empisa bubi. Ali ngenda kulwala. Yash emmere Nigeria mbi. Mbi. Anti tebalya fresh food. Why? Anti like teba kajula fene waffe tuina amanda. Eti balina amanda. Eriyo watu kutukumisiza enku masanyalaze. Kati mmere bagifumba lumu nebeera wali okusevinga amasanyalaze. Oba generator, waba basinga nnyo kweya mu generator. Walide fofo? Lwaki nedda? Nefu awooma? Tawooma. Nze mbira nkalaba bakateeka mu kaveera ne ali fufu wa mirundi mingi. Alina mirundi ng'eno oba esatu. Waliyo gwe bayita swallow. Waliwo fufu ono gwokwata fufu oyo. Ng'akawunga oyo gw'osunako bw'oti. Kati waliwo n'omulala mwerabidde naye nga naye aseerera. Kati oyo gwe bayita swallow bamuyiwamu enva ezo laayu gola we yanaanuuka. Bamuyita swallow omira bumizi togaaya. Okola bw'ozo ng'omira. Kati waliwo n'ono gw'osuna. Balina amatooke? Balina gundi. Balina gonja. Bayote balina matooke. Tebalina matooke? Anti ensi eyo kya kati ettooke likulina kwira mu nsi eyo kya. Teri ttooke liri. Waliyo gonja. Gonja yasobola obudde obwo. Era oba tebamanyi banana bamanyi plante. Era bakyogera bagamba banana plante. Amatooke osobola gafuna mu supermarket? Mpozi osobola gafuna naye nago tegaliyo. Anti ano n'agajjawa. Kujjako ng'Omunnayuganda yazze nago ng'avudde nago eri waka. Wasinkanye ku Bannayuganda bameka ng'oggyeko Gold Vive? Nasinkanya Gold Vive mpozi ne munne. Si munne bbaawe. Mukwano gwe. Muwala. Bannayuganda biwala. Bannayuganda bokka babiri. Ensi Uganda bagimanyi? Bagimanyi naye si nnyo. Basinga tumanyako ku ki? Basinga tumanyako bakazi. Bakazi teri kirala. Oli serious? Bakazi. Simanyi music wapi? Baziko na Amini. Idi Amini. Bamumanyi. Ate Museveni? Sebamwogeddeko. Andi kati obati bamanyi nsi hiyo. Ati kati president alikuba na mmanyi. Ate Bobby? You must. Bakubuuza n'okubuuza Bobby gyali. Nigeria? Bakubuuza omusajja waffe gyali Bobby. Kati baba bamumanyi nnyo oyo. Pozi nalabako nga bakola ne music wa Kenzo. Kenzo bamukuba naye si nnyo. Bakuba luyimba ki? Wala ndwerabidde ate ndoza yali collabo bali mu nomination za award. Ne baluyisaawo awo ku TV. Spice Dana tewalaba ku luyimba lwe? Si mu bubi. Agala nyiigire kyali wangoyo naye. Tanyiigira. Ate Shiba? Naye nedda. Ne Cindy? Pozi Cindy nalabako nga bakubye olimbayo n'Omujamaica. Cindy? Yali Omujamaica ono owedda ono yani ne Bobby. Collabo abalimu abasatu. Dairema? Thank you very much. Eyo bagiyisawo nayo neyitawo awo. Yali ku countdown. Enyimba zikyayita eno. Fene waffe tetuziwuya naye liziyita mu nsi endala. Nsonga waziba nga zitrending eri ku YouTube eno baziyisaamu mu zi countdown. That's all from Africa. Tulina Yash Popy yakomyewo okuva mu ggwanga eri Nigeria. Yakomyewo wano okulaba nga ate tukwasaganya emirimu tusigala tukola mpola mpola embeera etambule bulungi nnyo bulungi ddala okutwaliza awamu. N'olw'ensonga eyo tulaba nga kyali kyamaanyi nnyo okuba nga yatugattako kinene nnyo ba tiktokers n'atambula n'agenda. Owaayi lwe twasemba okubeera wano twanyumyamu ne tugamba nti Tiwa Savage yasponsorinze okusomako. Ovuddeyo omulabyeko? Namulabye. Namulabye naye nga omanyi. Yash. Ani kati olaba akubwira ekintu kimu. Oba bakupikinza awantu toba oba oyinako woli toba muuje. Era omuntu ava eri n'akolayo bata essimu bategeera oli fala star ba star. Olaba omuyimbi akwata selfie ne yeekuba ne muyimbi munne. Mbalaba abawano bano baba basobola naye nga abanene ngo tugeze kale nga Kamiri Bobby
we bali nnyo olwo ko nakwata bwati oluzibana ne mbane be beefinga sibe kiri kati neri tusobola laba muyimbi ngakutte gundi ne bwati nakwata selfie mu moyo kube kati nange kinabaga okay nze bagenze okunzija eri nga bagamba best man tiktok ontegedde kanange nalina okulitega ebango cameraman waba yasobola okukwata wali ekifaananyi n'abakwata bwati naye ate gwe tosobola kukola bwoti oba weerabisa oba fala nizegedde oba oli muuje sosoka tunyumiza olunaku lwakedde lutya olwomaliriza ebintu byo ano twakyali mu programu nga nebangamba olunaku bwe lutyo tujja kusindikira convoy okutwala convoy ate kati bakima wakabi bakusindikira convoy yasi convoy nene yasi kwaliko escort kale ekuyisa mu jangwa jamu naye lyakwata ngenda nyemulaba ogenda otuuka nga tuli waka ne tuli wakawe ne tuli akamera awo ne bafumba maka manene liringa lubiri Savage wabeera ate wabeera eri mbagagga kati abeera mu kigeeti y'omu yekka tulindako okuvaawo tovaawo mangu ssebo tuba tulina okumanya bakuyingizaawo geeti osooka otunula anaa mwana amakasi gategeera nga omanyi muli obwamu n'amalo naye neweekaza nga galinga agemagere sirikana okusiika enyingira nemubuuza wamusanga atudde akulinze kwanti kati certificate nali ngina giwaani naye nosooka ogiraga maama abadde aweerera webali nnyo nenjiwa ye nemugana certificate ye omuntu yagenda wiiki emuleeti ate nga gamba ne mu projekiti z'essomero nalina okuzannya naye ngaobuzibu buli osiina ngoye ate nenkuba paasi nenjiwa omulala ate gwe bali tebalonze ko audition bannonda emirundi emeka esatu ate bali benasangawo abajja amangu tebabalonda kati oyingira mu nju olaba tiwa obuuzaako tewali amasinenze tegakuyitamu ate gati olwedde twali twogera ku simu mwali mwogera twali twogera ku simu waliwo nga bakuba direct ku landline eya hoteri nga bampisaamu nga twogera kibiki bakuma privacy nabo sebo basajja bagezi bigambo ki byeyagamba nga muli ku dining mukulya kamere akyangamba ayagala nnyo Uganda akusinze netwalayo nti oba yajja buzi nakulonda era mulimu abantu abakupiika omwana ono kitegeera bwati ne bwati sawa wenayitira nanga akaguwoneka yagamba ayagala nnyo Uganda Uganda nebajagala nnyo kuba ne ku kisaawe Uganda bagitya era buli natuuka nendagayo passport nti Uganda nti are you sure are you from a mini's country tebayogera president wange tebamwogera ogera amini tebamanyi biro birala are you from a mini's country naye amini nga yali yakikuba nnyo worldwide yalekawo legacy yama ate nga abasajja bali bambuuza bamanyinja asatu naye nga bakadde kati nga ate bebambuuza are you from a mini's aba immigration oyatuuka kusenga nfuluma ate anga you're from a mini's country yate eri gwe nali ate mu ssomero nga ate bamanyi ono Bobby bamumanyi nga president bamumanyi nga ngani byonna saagala kumuko kwaye bamanyi nti president wa kibiina ki bamanyi byagundi so yingira mu nju mulyamu kamera awo netiwa nze twalwawo kuba yalina tuwa gyaddako kuba jjugira yalina ogende ewa munne muyimbi bamuyita Asake ali wa US nga alina ekivulu kati nga nate nabo balina okugenda so nga alina okugenda ku airport wa airport eringa kuva wano paka Luweero airport kati nga te jamu mungi so nga balina ovuga emmotoka bagende so nebanzizayo ku hoteri yange nenebaka olwe wasemba omulaba lunasemba wanti kati taliyo taliyo bali balina access y'amaanyi nnyo kugenda eri US y'amaanyi nnyo kulasonga ne tiketi yaabwe eri ya layisi tiketi eri mukakadde kamu n'ekitundu eva wano paka US naye kati ye Uganda tiketi ya sente mmeka milioni nga 12 kiraba 10 ndokiraba so ate eri wamukuba oluseke lweruliwo ate lweruliwo oluseke tumanyi kuba luseke sirutegeera luliwo oluseke kitegeeza nawo bimanyi
osanga omuntu nga alinamu akasente tekano oluseke ate era yamba paka wagamba owaayi oli ku musaayi kati gwonuuna babyeri bakokyayo balina okunjokya kuba emyezi ebiri sijabwerere sebo kuba badde toyingiza badde siyingiza kitegeeza ogenda kunjokyayo anti kati olaba nze mbadde wenali wali mu gundi mu hoteri nga nze newe emmere tebakuwa mmere anti ojjukira somoza tajja kukuwa buli kimu bansasulirako ndooza wiiki singa 2 nga nina okwetobera ebisigadde ebitonotono si ebiri ebizito kubesono lya bbeeyi transport biki so kati nempozi nemukugenda na missing flight olutalo we lwajjira ate mukugenda wa mukujja mukomawo wa missing flight ali nakula lwakubiri kyaki ku missing flight eri wala eri wala ekisawe kiri wala sawe kiri wala wagendukanga kati imagine seva kakuva ku saa 12 nga sikyatunula yali Ethiopia natuka ku gate nga wali kugalawo kagwa angamba tugaddewo sorry nega say sorry please where are you from you go back acha so twalinga abantu nga bana bafuna nalenze nabasookawo naye olaba nasanga bakola bati nga bayimukana buyimusi kugenda bali aba checking passport kati ng'onagala wali ati nangamba sorry please go back come tomorrow genda oli booking oba oyagala gende enkyo ogende nengenda ate ojjukira overstay njiyingira olwo nyingiramu overstay nga nzirayo sente ze nali nsigazza kati balamu okuva wembadde mpita mu bibuga bibiri newembadde nembiri kati sente emanyi sente mmeka nanone emitwalo 3 ageri gasi transport nenziramu nesasula ate hoteri hoteri ate ginafuna ate nga ya bbeeyi kati eri nenyonona sente nyingi kiraba so nga sina wagamba ku babosi bo kati ng'otyo omukubira ajjukira ye yakusasulira dda tiketi kati ze sente ze yali ampaddeko nga nate oli bookinga tiketi yange nsekedi naye bookinga tiketi tewali kyakukola yali yammeka tiketi yali ya $4 nogiri bookinga kati ng'obudde kwekyo overstay ng'eyingiddemu yammeka ya $2 overstay omanyi tomukubire so baba bakuwanga 1,000 webale nnyo lwagwawo nga Nigeria balogo si balogo natuuka jaamu mungi kali nze nali simanyi nti enyonyi yali ya ssaawa 7 n'eddakiika 4 net enyonyi weesimbulira kyo kyekituufu kati nze laba obusiru bwange natandika okulinnya taxify bolt ku ssaawa 4 nazo zali ssaawa 5 zennyini wenayingirira gundi nze nga manyi tuva wano paka nga wali nga lutuusi omusajja yambuuza enyonyi ya ssaawa mmeka nimugamba ya ssaawa 7 dakika nangamba baisaawa 6:45 tugenda tutuusewa walayize yantuusa kati nze nga manyi ennyonyi engeri gyeri eyo ssaawa 7:40 njatuuka mu budde kumbe bali baggalawo ssaawa 5 dakika 3 saameka 5 dakika 3 check-in wali yagaddewo nawavudde nindako ennyonyi yali esituka 7:40 nga bagamba ku lisiri nti bakoma okucekinga in kiri official wali ku check-in bakoma ssaawa 5:3 kubagenda ku 7 nfuna nze natuukawo 6:45 nga ddayo twamaze dda kuba maximum time otusereti eri ya ssaawa 6:3 yatuuka 6:45 ddayo imagine nga bakolayo bati kakaguwa bakama aba ekyo tebakitegedde tebakitegedde era tebamanya nti bandina era bansinga message naye nga siziddamu nga ndikye
Did you have a safe flight? Ndiche. Namaze bada. Mane natuka sine ya time where you know how you there. Finish. We watch. Namalisa. Natuka ku immigration. Kukuboru seke. Mulira. Tuka ku immigration bangamba sasula $1 vega. Teganyokera. Overstay at Ginzi nga oli mu overstay. Ajugira ku passport wawandika ke nako ankaga. Ugusebo omaze mu nako nkaga mwemu. Who are you? What are you? Vega, who are you? Ebiri wabirekawa. Ate bati abana Uganda bagamba bafere we mutulimba. Wanze nabaga ndi student bagamba olimba no teri somero. Abanajena nabo batutya. Ngalafe tubatya. Batutira ddala. Batu munajiri ate mu na Uganda. Kiriza galo munajiri ate kati munajiri ate bamutie Dubai. Munajiri kali atibwa. Kati ebiri wabirekawo. Ate na ino chona ine chokola. Ngano okufulumya gwa kwa oluwenyongeramu overstay yongeramu. Oyine choize ekyenjawulo. Ate bitonoloza. Bingi. Tugenda laba muko kunjawulo mu content wo. Nyo. Aja kuchukira ddala. Nyo kwa ayumba birinde bulinze tujja kubagamba. Yeah. Nyo. Oya abayi no chuka mu magezi. Bambi wachikoledde abana ba TikTok wabalaze nti ebintu bisoboka. Akwakati ekizibuwalira olaba abaana singa basobola ogendayo. Naye ekizibu eri endya n'okusula. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor. A world of beauty. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Naye Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Naye Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Naye Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Naye Cargo Carrier yebireeta.